emmotoka zigenda tutulema ku mulundi guno bajja kubanja lisiiti za milioni 3.5 ezimu si wagenda ogigulanga mweziri nembamu nezeeyongerako gavumenti bw'awaali baddewo kaffe baga nti omwaka oguwedde waba lisiiti ezagenda omwaka ogwo oguwedde balikoze exemption bweziba kale bweziba miliyoni 2 osasulemu bweziba nyo osasule 2 yamaye osasule miliyoni 2 kunya enye bazikwanjemu wakati osasuleyo ekitundu tandike n'empya olyokoogeye kubina emisolo gijja emisolo gyejja eyongera ogenda ku namba buli 5 n'omusobyo egenda okuva ku motoka oku kuliko PSV kuliko third party n'ebirala empiira girinye wespeya alinye bakubira gavumenti omulanga ngaffe abatakisi enfuna yaffe nafunafu n'ebisinga byonna omusolo gutundidde wa takisi okusingira ddala tusaavinga abantu bangi abavunampula baffe tubatambuza n'abagagga ife gaffe tubatambuza nga tufuna kitono gavumenti yali badde tukubira mudala ku musolo guno gwa risiiti zino zesinze okulemesa emmotoka oba za driver n'ayita nejataliise abamu bavamu ne badduka n'agireka waabwe gino nayo ng'agenda okubalira risiiti za miliyoni 6 za miliyoni 4 nekyo tusaba batukubiremu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.